Inside Story Uganda, real source of political updates. Sultant Joseph Tamale Mirundi Mutabani wa Mole Namatovu ne Yowana Mirundi gwendi nayo lunaku olwaleero anekanika njali mu nkofira liko MK Ngozi Geno MK then ne suuti era nayo ya Geno MK ene kati engeri gyo yambadde leero eragira ddala nti olinga kakati fule opeyinga allegiance eri Geno MK olulye baddo yambala byombi enkofiira liko Geno Museveni nsanze wali ebusega olw'ekifaananyi ky'emukke ne mukyala we ebusega naye wali watulwanyisa ekiki tekirinza kubeerawo bayuza kiyuze nze nabagamba ekintu kimu yes I'm a highly intelligent man nakolera Museveni emyaka 14 yangobanga mubbi wa nkoko mukoddomi we ye yankuba ayagala okuteekako munne era n'amuleeta ye Museveni n'alowooza tize nyabo yazaala kidoli omukakiniemu kyobulaba mbaga nti Amiria bamutuma ekidoli ne poti yatwala yonse nze nagenda bwange I cannot be an advisor. I was the chief advisor to Museveni ate ompati of advisor era olwalembadde ngeze wa mukwano gwange otafiire nze nentula ku reception mulinde abadde ayina abantu Mr. Internal Affairs akasajja kolugesigezi nekajja ne kampita you are not advisor of Museveni content nefuluma nengenda nga tandabi you call me an advisor bente benye I cannot yes ati goza Tamale buli omwachi manyi nti toyagala kuita presidential advisor and the spokesperson of Museveni for 15 years I was his advisor. I'm not a general, cannot become a platoon commander. Museveni yanoonya bunoonya nti ampe mmotoka naki. I'm not his advisor. No. You're not? A person who moves backwards in Uganda is a wish. Ganzira nti yemabega. But not everybody knows that. Hey. Peter advisor kumukolo baby konde nkumalewo. Obadde omukubi ebikonde. Hey. Atota fira ndabyeko. This way is Eka. Why do you call him Waizeka? Because he has... Peter advisor. If we want me to lose my temper, call me an advisor. It was a humiliative title. Museveni humiliated me, grilled me for 2 hours. Hey. So Azenga akuita nti sebo mwa presidential advisor. Hey. Jango tulewa. Tebe. Obadde yagala kuita ati. Senior advisor. How did you want him to call you? I'm a former spokesperson of the president. I feel comfortable. And I'm a spokesperson of Muhozi in the Buganda region. I was queen Akobusibu. And that is all? All. So bwetuba tubala titles zo? Yes. Nebi wali obadde? Yes. Echa presidential advisor tukibuuka? Erali kyogera mulumbe bajjamu baba mutiremu. But I'm going to expand. It will be expanded in my records. Okay, nakulabye ng'oli mukambwe nnyo ku social media ng'oyomba ne mutabani wo mwami Tamale. Nabadde mukubye essasi. Mutabani wo? Yes. Ensi abantu badde yoga mwami Tamale oyomba otya n'omwana wo. N'oyagala okutta omwana wo? Nabadde muse. Let me tell you. Singa tubadde tukyalina essaawa. Tulina obudde. Naali kuleetedde. Abantu bano bwe bamala okutta omuntu abatemu bakusaba Nambooze basempa nako katabanika to change public opinion in favor of their target. Ne mutabani wo akozesebwa? Hey. He's your son. Babadde baagala kikola bujingo. But I'm more informed than these people. Kubanga ebyuma mbakwata. If you tell me okubuulira yabadde atta bujingo olwaleero mukubuulira nenkuba ebyuma n'owulira ngayo then yamba banoonyereza ku nsonga eno babitegeera era njogedde ne bujingo n'aŋŋamba ti omwana oyo musonyiwa ayinza okugana okugenda mu ggulu abo refused. Waliwo muganda wange twagalana nnyo tuli bato twakula ffenna musajja musiraamu naye yatunyumiza nti ku kyalo ewaffe waliyo sanasiyo omusajja musezi ekimuntu mu masanasiyo yankubidde esimu I refused.
Mama wa Ham, I respect her so much. Era naye anjagala nnyo. Tayagala kulya ko banna lwadde babadde ki. Hajati Segawa. Namugambye omwana mute. This morning, nsereka nkubidde essimu. Nemugamba omwana mute kyawedde. Kubanze nakoze ekintu bwe kiti. Naguze nafunye omuteteme mu lusuku. Nengwambaza engoye ze. Nengula kofini, nenguteekamu, nenguziika. No, tudamutulire. Yes. Mutabani wo. Namuziise. Tamale. Owange namuziise. No wali. Nkubuulidde owange namuziise. Era kukoze. Wafunye omusalaba kuliko amannya ge ne lwe yazaalibwa ne lwe yafudde. Muddemu munepange. Sikutegedde. Wagenze mu lusuku. Notema omuteteme. Yes. N'oguteeka mu coffin. Yes. N'oziika. Omwana oyo. Junior. Yes. Kati nze wange namuziise kati njagala mujje mu nnumbe. Because you don't know the impact. I always use an example ya brother wange omukulu. Bamuyita Sali. Sali yali abeera wa taata waffe omuto. Bamuyita Kiggundu. Nga gy'abeera. Kati Sali nga omwana omuto ali mu P6 P5 nga yagala okwekolerayo ssente ez'amandaali oba yabikolanga atya ye kye yakola n'akwata kakiwi akasaanikira n'akatandika okasendesa emberenge ku ssomero koza akajje ku ddagala lya Kiggundu eri engatto. Kiggundu bamuyita si mwami wa Gombolola, bamuyita ku ssaza. Tewali Shushaina, tewali yagenda kuba ngatto, kiwi tali maduuka gonna kiwi bamugulanga Masaka, nga n'eddagala Sali yalijjako akasaanikira. Lyakala. Agenda atya omwami ow'Eggombolola ow'edda, si be bano beerosibamu. Kiggundu agenda atya ow'omwami ow'essaza tamanyi na kimwe, bakuyita embuga Ssebuganzi. Yagoba omwana, yagoba mukulu wange Sali ewuwe. Everybody naga nti amugobedde ki nga tebategeera impact. This boy is young, but he does not understand nti kiwi eddagala ly'engatto is important okuba engatto n'agende omwami ow'essaza. There are no Susainas. I always refer to that example of my elder brother. Tata muto yamugoba, Kiggundu yamugoba n'amukomyawo ewaka. Mirundi don't understand it, everybody did not understand it. Kati kambabuulire. Kyekyaliwo omwami Tamale. Omwana oyo Musanga atuuzizza banne bonna bali live. Ku social media? Yes. Bujingo yesaze ejjirita. Buzingo yagenze ku embassy ya America ne bamumwa visa akola kabadi. Nayogera n'ebintu bingi nnyo ku Bujingo. N'amulaga nga adduka Bujingo. Omwana n'akulamu bw'ati? Nga Bujingo bwe yadduse ku embassy. That boy bwe yali afuna diguli ne mwannyina Bujingo yatuwa miliyoni 2. Bujingo yasiibawo yakolodde yabasabira. Era nga 3 mulumu Bujingo yampeereza sekitale we nandeetera ssente. Bujingo yanzijanjaba ono omuko yagoba munfe nja kufa naye lwenfa lwafa njagala abanyankole mbagiremu ddala obujoozi oyo nenkonyakola nenkugula no emandwe kuba omulenzi oyo obugagga bwe bwonna buweddewo. Okatera mandwa nti nyina ensozi akalijo mandwe ekubirwa abo ogwo nemumalawo. Ddali wali wabadde nti omusanga atuuzizza banne ne mugamba I have correct information about Bujingo. Manye ekituufu ekyabaddewo. Nze nkuwe information enki entuufu yasituka busususi. Akasajja kano singa kafa mwe abaserikale mukwate omutamivu muzeeka oba nze nkube essimu poliisi emutwale. Mutabani wo obadde omanyi nti twakekuba emirundi nga 10 ng'enjoka eyo mukuba nemukuba ntwekuba naye nakuba nentalantuka naye nemukuba twakekuba ebikonde emirundi nga 10. Junior. Yes.
Mwami Tamale gungulanaga ne mutabani wo. Omwana nakwegezaamu. Tukubagana. Nenka bale kali kosoka nyonjaga. Anywenjaga. Nkugambi. Junior anywenjaga. Genda ku Joyster. Waliwo interviews omukozi w'oku Joyster namugaba akakubaganira ne Mirundi emeka. Namuganze manyi mukaaga. Mulwaniraawo ku Joyster. Anti kajjani kali okutuusa lwe nakakoye. Mubuuze omwana ono gwe bayita Tamale. Tamale akugegenya. Yakatunuulidde bwe kati. Take the drunkard. Mwabasirikale muzeeyo omutamiivu. Muzeeyo bukale nga bulijjo. Kuluno nenga nti nedda katuuse okaaga neziyo pistol. Kakuba amasasi nkattirewo. This is my first time for people to know that I move with a pistol. Waliwo gyewuliddeko mugamba nnyondo. Omuserikale nenwana naye. Kamukube ebikonde bukacharging bukakomawo bukacharging. Until the man overpowered me. Omuserikale oyo. Uno akubulira ebyabaddewo. Nakwata pistol yange n'agitwala. Kamukubye empi. Nekamukuba buli kimu. Eyembwa ngetamidde enjaga. Oli mutabani wo Mwami Tamale. Bino byonna lwaki abikola kitaawe? Nkugambye. Sigwe gusoose. How many speak here? How many times have I fought with this idiot? Exchanging blows. Several times. Several times. Yes. But I kept his image. That image. Because why? You've been defending him. I showed. But what I've realized, there was a mixed up in the hospital. He's not our son. No, I have so many people who resemble me more than that one. Ngasigwa muzala nenyina ngasiya muzala. Kugambi fenna ne mama wetu tuula. Sekubolidde to that boy climbed the ladder. After borrowing a ladder and sharpening a pang to kill his mother. Yagezaako okutta maama we. Abbe ebyapa byange. Ebyettaka. Tamale Mirundi Junior. Yes. Mupolitiki nze nnyo nga yimejeze mugimanyi. Yes. Mukazi wange omukulu ow'ewazana. Baali mulumbe. Omwana oyo n'alinnya step maamu we. N'amusitepinga ono ha. N'amukwata okugulu n'amugamba Tamale lwaki kamukuba empi bbiri. Slapped my wife. Tamale Junior has ever slapped your wife? Yes. Era bazaala abo badokita. Kabadde kalinye waffe. Bakakube yali agambe bakakube. Tamale Junior slapped his stepmom. That's why there was jubilation iwaka wonna. Babadde baga nti nkaagala nnyo. Naye nga nze ndowooza tekukana mixinga n'abantu. I like kasuku. Nali nga tekajja kutereera. Nti bwe kanaabeerako ne kasuku. Era kaawunye. Nina mutabani wange bamuyita Asumani. Yakakubako ne kazirika. Olumba otya ddadi. Ne bino biri mu mawulire kati Mwami Tamale. Oli mu mawulire, omwana yali mu mawulire. What do I care? Ayogera awanda muliro. Anti awanda muliro kuki? Ndi musezi ndi abafu. My chief akaakaana babadde bakaagala to contradict me. Ye Namboze, ye Sempa, ke kaakaana. Every time they shift akulo yekireeta. Let me tell you. Ebyo byakaana ngo bivuddeko. Nobody, if Bujunga has told me that if you don't pardon that boy, you will miss heaven. I have told Bujungo, let me miss heaven. No, you forgive. You're a parent, Mr. Tamale. You're a father. I've had you. Agambi yakankuba emirundi emeka. Ngumi ku ngumi. Tata no mwana. Mubuzi. This is by I've had you defend Junior, Tamale Mirundi Junior for a long time. Manyi, sagala kulaga image ye. Ekyokubiri. Ababadde bamukubanga bayenemezi bange kati bayenemezi bange be bamukutteko. Yagamba nti ekibatawanya gwe ne sente. Which one? Yagabonda banze ne tata nga tulwanagana. It is idiot. I went to Saleh.
Have I ever gone to Saleh once? There was a time when Saleh drove to my Zana home in a black Range Rover after hearing that my children were not going to school. Saleh nampe a million chikumi. Kariko, the necessary to Bagania Monsico. Elana Bagama, Tisalibu Amalo Kumba million, Atisi Yambuka Kuntu Alawaka. Neto come in Yumba. Ngampuri emission de Buero, Nasura Mukabini. Ne million chikumi, get an insulam. Salea Kasoko Kumpase. Masura Mukabini. Nescent. Nescent. Gatenzi Kutebweti at Yumba Tiam. Is it my first time? Is Mekuto di Saleh, Umano Yumwe sent. Not me. A zang in Naziswana. So it just sent the child is a hired mercenary. Your son is a hired mercenary to kill the father. Ntibo, Amagesiga with Mugamani. This was the first time they wanted to hit, to put their routine dog on Ujingo. You want to monitor. Why don't we MK people boycott monitor? There was a Nigerian man. A Nigerian man, when Salawiwa was executed by Abacha, the man said, I've been buying 10 liters from Shell, 6 years ago. To monitor to Mujo, Kokanamboze and Boa. So, Lwaki tofuna ku bantu abali close no Mutabani wo bamubulirire. Forget about this man. Because you are the father. I'll forget. Ogenda mulekere ensi. You know how many children I have? Do you know how many doctors, medical doctors I have? Do you know how many lawyers I have? Watugamba soma psychology. Nabadde teyasoma alabika yabba bigezo. Kuba yalina group eri aba Germany. I doubt whether he did the exams. This is his first group. Nabamutikira naffe gye tuli. We saw the graduation. You were there. Junior Babbe Bigezo. I doubt whether he's a graduate. But you remain the father at the end of the day. No. You must be having a lot of pain. Have you ever heard the woman who sang, I will travel to love again, but I know the first cut is the deepest. Yes. I will try to love again, but I know the first cut is the deepest. Tata girl boyfriend w'omuwala yamusanga nyenjega namukuba amasasi. Izekemi mukuba amasasi nemutta. Nadde nkamazi. Saved by this man, my bodyguard, who grabbed my pistol. Wabadde oyagala kwettira. Yes. Omwana gw'ozaala. Ati wulira. Ensi yali kujajinza etya mwami Tamale. Omwana mugambye. Nti look. Nabasanze batudde. Akatimale kagezi nnyo. The boy never uttered a word. Okujja kubine simanyi kikola mu BBS simanyi kikola bwa. Kino okutukulinga omumbo gwa B. Babi wasente. Byabadde biremedde. Nenkanyuka stay. Saimo. Ayina akawala. Bamita Saimo. Namaze kanyuka gondi standis abo. Saimo ne yegase ku mutabani wo. Saimo. Kali akasajja katudde wali. Dr. Tamale. I like that boy. Really? Yes. Gwali kali kanjagala, maybe kali kanjagala. Ninga kalaba ekiziki kino ekigenda mu masasi. So yatunulidde mutabani wo nga yeewuunya n'agamba mwana kyono agegenya boogera ku bujingo nekala gavu kati nga bujingo beyadduka ku American Embassy mutabani nga akola alaga banne bwati bujingo yesaze ejjirita. I heard and I went and I told him, younger man, stop talking about bujingo. What you are talking about bujingo are falsehoods. Bichamu. I have all the information about Bujingo. If you want information, we can't book it. Is it when? Did I start anything? Apart from advising him, you speak here. Sitakuulira muganda wange. It was Saturday. Njagala kuwulira lwali lwa mukaaga. Kati oyogera nkuwulira. Lwali lwa mukaaga twali tuva ku programu yaffe on Baba TV. Genda maaso kuwulira.
Twali tuva ku Baba TV nga tuva program. Then twayingira ku Joystar mzee yasanga that Saimo Kawalata Tamale Kulas Junior kabali kwogera kusonga za bujingo. Then mzee told them nti mwe ebintu bya bijingo muleke police enonyereze. You don't know the background of it. Olokuwa singa babayita temulina bye mugendo kunyonyola so munyumya birala ebya bujingo mubyesonyiwe. And the boy started to fuming. Now Jova Yankubi. Very sad. Neji Jayo. Kabambule. What did he say? You soldiers, take the mad money back home. The drunkard. He told him I'm stupid. I don't understand. Why should I bring the father very early in the morning? And it was immediate. He told me I'm stupid. He slapped in my shirt, but as a training personnel, I did what I did. To avoid all that. Yes. You protected the father. Yes. Nikamukuba, nikafunye ngumi. Akana kanka tekoluno nejijayo. Ke kakasoko jira bako baba. Kabentu enjasi. What type of idiot is this? Kari descent. You numbers, you simple. Kaino luwara tulikaba na banasale. Lweko kweyako. These are bought up people to divert. Nayeze nkubulira. Ate kali kabinyo. Nti people believe tibekogera kabije kwani. Kugwe. Oyogede bintu bine yalwana ko ne stepmother we. Hey. Na ne mulwana ganagwe ne segusebiri. Madeka kuba kubi nenjaga yako. Nikakwate dala katenyina wako. Is that a human being? But the musi. Muone. Wagezi no muzika wamuzise mu byafa tokimanyi kunziti oyino omwana kubaita Tamale Junior kubaita Tamale Mirundi aliyo era ngenda kuddayo waffe tunywe sumwa twabye n'olumbe naye talina mwana oteekateeka kwa byalombe. Yes oyo namutadde tolisonyiwa. Nkugambye tukubaganye n'omwana oyo Mirundi nga 10 nga mpoloteketi nga yimejiye kifaananyi kye. Yes nga mweti mumanyi. He's a terror. He's a stupid. Yatugenda nti gobadde yagala muyingiza mu ntalo zino ate gwe kyotugenda kyawukana ku ye kyeyayogedde. Nkugambye. Yagenda ntalo za taata nange. Neddo sirikitaawe. What did I tell him? Nkugambye namboze sempa nakakana kekabadde kape master. To when there is a crime bayina embwa yabwe kwe bagiteeka. When Kayira was assassinated, Gombia, Kayira was staying in Gombia's house. We get a topic, like a monitor, because they believe monitor is not credible. Monitor is not credible. New vision is more credible. Kaloka sembo na kuka phone mazige nyini. Kakati babukozesa to divert. We get a topic. Bajikozesa. To put the blame on who? On Kayira's dish, on Gombia. Gombia left Uganda. Why? The police commissioner then drove Gombia and his room to Entebbe. Namuyingiza munyonyi. Badimboyo we abajozi kamafia group katika nakana bakakutte for 2 reasons. Ndi bwekogera nange nenjogera contradiction ngati bamanyi nyizo kasa kulenya nyizo basha sinenkata kati asula tasula uwo. I don't know where he is because let me tell you never comment on a story that has not completely followed it. Just why kasempa n'oluwolata lwako kanomboze n'obusiru bwako bibakoze nakano nti bujingo bwe bali bagenda omutta myayinyo Tamale police ejja kuyita onyonyole bino atenze ekigana ku information jolina. You believe I don't? You have information? Yes. Even you know the killers? I can tell you nti bujingo ask bujingo when on the 31st December
a strange woman went to Bujingo's church and said, I have come from Kakande's church. We want to compare security with you because the president is going to visit us. Was arrested, taken to a police station, was released, arrested the policeman, the OC. Who released this woman? Yes. Also, Bujingo sacked a person who was in charge of services. Church. That was before the incident? Yes. Kubanga fetukira pre-demissions. Nganze ndi wa intelligence tubale omwezi mulamba. Kwibaddewo. Uganda sike Bujingo. Nti area supplying services ya mugobanga amubba. The reaction of the idiot was to deny Bujingo services. Nebe yali innocent Bujingo obutebe bwabula ne tent. Kati you go to the tent suppliers and arrest them. Why did they deny Bujingo services when he had the money? This money incited them. Bujingo had a person Ngamusoga related in a tent former his wife. This idiot called December says in an interview, let him go back to Teddy. Chioli, arrest the idiot called December. Do you know the coronation? Ndio gomusango gunnema. Akunonyereza. 3. Bujingo abadde ina company ya security company. Ng'ekulira deputy la DC wembalala. Nenga musoka. Wako. Kati Bujingo expressed dissatisfaction. Tinjagala nange nfune security ng'abalala. Oveewo. Ogetegeera? Mpulira. What happened? When Bujingo survived, the first person to arrive at Bujingo's church was Wako. How did he know? Wako yasokao. Yasokao. Amulira agafuna ati. His children were alleged to have gone to Nakasero to confirm. Umanyi nti mu Uganda muno mulimu omusajja yagulira munne ekitanda a coffin ne bamuta n'agimuteekamu. Mwawulirako akakiiko ka Sebutinde. Emmotoka ya Bujingo nga bamaze gikuba amasasi omusajja yajja n'agivuga n'agitwala eri n'agyoza n'agitwala eri ku lunnya. Nga bazo gikuba amasasi? Yes. Nga agijja without authorization. Agijja mulago? We bamukubira. The police would have driven this vehicle. A person came and drove it. Ne Bujingo batugamba nti Bujingo yavuga mpaka mu ddwaliro. Nkugambye. Ye yavuga mpaka emulago. Yes, we bagiteeka, we yagiteeka. Emulago we bagijja. Emmotoka bwe yali. We bagijja. Yagijjawo. N'agenda ne mu inside police. N'alaba n'aga nti ne beeditinga. Nti boda zitulabye muneemu. Why? Because for me I'm a risky taker. Nange bajja kunzita. Baagulako banzite. Ne mbakwata ebyuma mbina. Naye akasajja kaabukedde. Kaakuba. Kano kayira. Akawimula abalongo. Kaakuba ku TV ya Bukedde. Ababaka abaagudde mu Buganda abeenaale mu beekokodde Tamale Mirundi yabasudde. Nga bategeeza okunza to justify. To justify. This is what they are doing. Katika namba ze kwogera kasemba kwogera n'oluworo lwako kalinga abaana ba Nasalemu lwebeko kweyako nga tebamanyi unfolding event nze zenina. This is why I told my son, younger man, I have information, a credible one. Nti Bujingo had sacked the director, what you could call him, of services. His reaction was to incite the people not to give Bujingo. The church here, kwasa tumurumu, yari empty. Go butebete buliwo. 2, a woman who claimed that had come from Kakande, which is not true, to assess, help us,
who have come here to assist your security. Is he mentioned anywhere? Was released by the police? Arrest the police. The other deputy Simbalala arrived at the hospital. Who is supposed to be in Imbalala? How? Era bamugobiyewo. Kankuumuze mukatono.